Another problem. Another issue. Stone. Esobola okutuuka ng'eyisemu art. Esobola okutuuka obulungi ennyo y'ensonga gy'oyagala eguke ey'okwambala obubi. Esobola ey'ensonga by the way si gwagirumyeko wekka. Naye bagitambuza bubi. Bagipointinga ku bantu abakyamu. Eyo ensonga yo oba yonna nkubidde mu mutaasi egwe. Musonyiwe. Eno ensonga gy'oyisawo minisita. Ensonga yesobola okuyitawo mashallah ngaffe abawage. Tulinnya ku stage ne twogera ebintu bingi. Tulinnya ku stage tulaba ebintu bingi. Minisita gwe tebakubangako kacupa. Minisita gwe tebaketokeranga mpaka ne bakuyirangako mwenge. Minisita gwe tokera ne bagamba vaayo. Minisita gwe tokera n'okuba luyimba lwa dakiika 3 mbutwongera akalala. Minisita gwe totekekangako concert abantu ne bajja bangi oba ne batajja. Minisita osana okwatagana n'aba ati ne muyisaawo ensonga eyo kuba ensonga y'amaanyi mu ggwanga ebulirira abaana ffe tuzaala abaana naye tetugiyisaawo tutyo. Tubaze bali kyekyateesaawo ekisaakaate kyekyateesaawo basengaffe ensonga ezimu tuzoogera kati nze ndi kojja waliwo ensonga ezimu nga sowa zoogera mu kamera nga nina okuddako ebbali abaana bange bannyinaze nzibabuulirira ebbali baganda bange nga mu kamera tejja mugambe ntya nti yambala bubi balina okutuula ne bayisaawo ensonga ne Sheebah minisita mu mulimo gwakola ministry number omuntu woterawo ezo simanya pads abantu bagire toba ministry eba ministry number ya buyonjo yaki sanitary biki hygiene wagwana kabako mutanyi wa bebe kulunga isibye kusaha jamu kongo kako wati bakabaka babesibako gwalera beyesibaka kabaka biveko nangeze nyini saa simusobola ati yeye amusobola nzenze nyini akubulira wamma nkubulira nzenze nyini ndi another problem na yakimanyi olaba saa yanema yeye anamusobola mani waliwo ekintu kyeweteekako ng'oyagala kubonaabona mu dduniya muno yete yeetaaga kolabo ya sahabu ewooma amaloboozi nga gasala nga ye bw'ateekamu yoyoyo ng'oli bwamudamu tayagala buloboozi obwo sing like a bad kabako gwenga weesibanga ku sindi nali saagala kolabo nali njagala muntu kuba I'm a friendly to artists. I just wanted friendship. I don't beg. So it's all about the music. I think chemanyi yoli yetaga collabo. Yetaga collabo. Yet collabo bring polobo. Na you need a collabo by that guy. Nzenze nyini akubulira na sam na nonyo luyimba nesa baganda bangera bwe naruku banaduko bisinde kyemvamula banganeta malinirira nakasekonseka mubiveko na yalwetaga muganda kuba ya wachika kyange bwabanga nze munchima mwe muri omuntu wange oyo mukodomi wange mukonkubulira amazima wetaga akasajja ko mulobi nonga tuvudde mu kamera tonkubiranga konga sibya kamera nkubulire we through kubafe we through tujimanyi bagita respect to all aspects baleke bali berije ngoma ku ngoma owaye kaziwe kapo yavudde meka nagamba kabako bebe kulu Allahumma salli wala nze namnonye nayo ma Allahumma salli takibira zonna ziyite bannabutambala mbagala nnyo abaana b'eŋŋando sab omwami oyo gyazaalibwa haji amuso happy bannange sobola kubagambako nze omumbayimbi eyamunonye era nsanyuse nnyo okubanga yampadde ekyekiibwa si munsi nosose n'okukwata haji mu ngalo era wano mwogera na haji tubbi mashallah taala nze namusoso mukwata mu ngalo togamba ogenda kusooka bebe kulu si byakusooka kuba noli talina gwe yasoose yagenze n'akola ijjaye mu butuufu ijja ogigenda gwe kasita otuukirira nga weewulira muli obusobozi oba nabwo nze kati nabuuza se haji ne mubuuza mu bufunze nata nangamba obusobozi obulina kati weetaaga niya mashallah taala nze nsaba niya yokka nyingire meka mashallah taala era engalo zino soba nazikwata muntu mulala wati anzibako ijjaya zizigaba amina saanaabye kuva jjo nkyatuukiriza ekigamba mbu yavuddeyo na ate tebakulimba omusajja ava emeka ebyaddaladala nze namulabyeko ovaayo olinga muwarabu ovaayo oli muzungu kati gwe tomanyi nti azaalibwa wali muddugavu naye kati gwenjogerere saa ino mutunuulire muwarabu era maba nabutambala salamatullahi wabarakatu sinkane ku anaza problem anaiza hivi Stone
Stone.